Abayi akalagaane kano bwe kataggwa buliika nabasuubizza okuyitirako wano ku ssaawa 10 nga waliwo kawanta akatufuukiddemu koko ku kyalo kannawunu akeekudde endegeya era ekaanira buli kiramu bakawadde media TV bakagulidde program ez'enjawulo ku bu YouTube channel bayibrake mukasa bakasasulidde kajje kavumenga His Excellency Bobi Wine kajje kavumenga bannankyukakyuka ojja nti ffe be kavuma tetulina mimwa yenze yekolera itongwa Haji Musa Majoba whistleblower nkutumidde nnyo Saaba Firimbi weebale naawe kufuuwa firimbi ez'okusa abantu ab'enjawulo okwenyigira mu nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe. Zano nali ndowooza nga nkyali mwana muto nti omuntu ava mu balamu n'agenda mu bafu wabula ate kizibu nnyo okuva mu bafu n'okomawo mu balamu. Mu Buganda tulina enjoga gye bayita okuwunika omuzimu. Okuwunika omuzimu ojje giva emagombe ne gijja nga gijejembukana ne gijja nga gituwogganira okulingiriza ebyali ku nsi era nzirukirawo erw'amata ne nnoonyayo omuganga omukugu mu kusiba emizimu. Kati n'akazimu ke bayita Gashumba n'akazimu ke bayita Gashumba munzikirize mu butongole nkawunike kalekeraawo okutulumirako ffe siffe twakatta yenze yekolera itongwa. Tambuza vidiyo eno mbadde nsaba buli munnayuganda atambuza vidiyo era leero munda zijidde na mukooti manyi bayambala amakooti bo ne batuyita bahuligani kyokka nga ate bambadde just makooti naye ng'entegeera yaabwe ne reasoning capacity yaabwe ya kihuligani. Yensonga lwaki nno leero munnange nange nzise mu kikeesi eyo mu kisanduuku nenzitayo ekiwalume ky'ekikooti kyange nkyekubireko. Manyi bo bambala amakooti lwe balowooza nti bakitalo nnyo buffe tetugalina bwe bambala amakooti mbusimanyanga bano bahuligani bannange bano bahuligani mulabe n'ennyambala njambadde nange omuwalume gw'ekikooti ngujjeeyo tweyuze. Tambuza vidiyo eno munnayuganda saasaanya vidiyo eno mbadde nkusaba leero nga sinnasimbula buno obubaka bukulu eno emmeeza ngenda gituulamu essaawa namba wano wentudde ngenda kutuulawo essaawa namba nkyali nammwe sirina kimpapya. Kano wensabira buli munnayuganda ali ku live eno yakatwegattako nyiga ka share button tusimbule nga tuweze. Kakati huligani atudde okujja okulwanyisa abeeyita ab'amakooti. Kakati leero ate huligani ekyenjawulo ajjidde mu kooti. Tukuba agenda gwe Gashumba mbo tukuba agenda gw'osobola okukuba bannankyukakyuka agenda mubakuwadde ssente kati buli program gy'okola ovuma Kyagulanyi ate ng'oli munyiivu nnyo ssebo. Omanyi otyanga nnyo embizi eyambala eddiba lya Tiger mbwe gyesobola okulwanagana Tiger ne embizi ne bweyambala eddiba lya Tiger esigala mbizi. Nkiddamu embizi ne bweyambala eddiba lya Tiger gyerwane ne Tiger esigala mbizi. Tiger esigala Tiger. Kakali mbadde njagala akabizi kano leero akabadde keefudde ekizibu mu kulumbagana Tiger
butaigo obuto kabuka kwagule bukalagenti newe kibachi olimbizi kirifu kangave nkutumiddeko munywanyi tambuza video buli munna Uganda yakatwegattako nze nange nsimbule tandika ogwange nange nsimbule ntandika ogwange tambuza video mbagambe leero wano ndiwe essaawa namba sina kimpapya wano ndiwe essaawa namba leero sirina kimpapya yensonga lwaki njagala otandika bannaye nga tukuŋŋaanye ndiwe essaawa namba sirina kimpapya era njagala okgenda otandika banywanyi nga tukuŋŋaanye mamirire sharinga video eno ogwange gwakutuula wano kusaasanya kukunani ogwamwe gwakutambuza video ndowooza mutono nnyo ku guno weewaawo nagwo munene kale mbadde nsaba buli omu zannya paatiyo kakati kawuulu kagezi Mr. Sabuni sopu mbadde nkusaba omunywanyi baako wukoma leka kweteekamu muguwa ng'olaba Gashumba leka kweteekamu muguwa ng'olaba omuguwa gwe bayita Kyagulanyi gutuga ate bw'okeera ku makya tinze mmanyi bingi nja kuleeta video fe ate tumanyi bingi nnyo tuyinza n'okutuuka eri ebuziba nakugambye mu live y'olunaku olwaleero tugenda kuyingirako n'ebuziba anti wasazeewo kutwambala kakati nange nsazeewo olunaku olwaleero mbambulire akasajja kano n'emize gyako emivundu njagala olunaku olwaleero mbambulire akasajja kano n'emize gyako emivundu mwe mwali mundabyeko mu kkooti mwali mundabyeko ku kkooti y'akawemba yange guno omuwalume gwe nnyambadde naye olaba ngugjeeyo manya nti waliwo ensonga ez'obuvunaanyizibwa ku kitaawuluzi ezirina okuggwa nga nze chairman ow'ekitaawuluzi ze nnina okumala by all means waliwo ensonga ku kitaawuluzi ezitannagwa ze nnina okumala bulijjo sambala kkooti yange naye kkooti leero njijjeeyo mamirire ku kitaawuluzi omusajja ono akozesa sabbuuni ate nga sabbuuni ennaku zino wabuseere situmanyi ennaku zino amala kaatya waliwo ensonga olunaku olwaleero ze tulina okumala nnyabula ffe bw'olwana naffe mu lutalo ate olw'ebigambo nakuga Gashumba ze ndi musota mu busubi omusota mu busubi tosobola kulwanagana nagwo nkiddamu omusota mu busubi bannange kizibu nnyo okulwanagana nagwo kuba obwe bwakabaka bwe gutegeera eggoonya mu mazzi tosobola kulwanagana nayo kubanga nayo mu budde obwo ebeera mu bwakabaka bwayo mukulu owa sabbuuni mekako saba omukulu owa mekako nkukedde tweyuze olaba mbadde mbakuba nsiibye kyaweddeko kamba mamiriri olaba mbadde mbakuba nsiibye kakati tutandikire wano ndowooza abasinga bakuŋŋaanye saba mukulu Gashumba waliwo ensonga lwaki Mukama Katonda yakola ekintu kye bayita okufulumya amazzi ag'ekisajja. Mukulu Gashumba waliwo ensonga lwaki Mukama Katonda yakola ekintu kye bayita okufulumya amazzi ag'ekisajja. Kagube musota ng'osanze gwegadanga ne musota gunnaago batera okugamba nti omusota teguluma nga guli mu kwegadanga. Obusungu bwonna ebiseera ebisinga Omukama Katonda yabumalira mu kitonde kye bayita okwegadanga. Era oli ne bw'aba anyiiza ati ebiseera ebisinga ne muntu munne, ne bw'aba alina olutalo ne muntu munne nga bamunyiizizza eyo ku mulimu, nga bamuvumye oluusi ne mukama wa mugobi munnanga ajja n'abeerako n'ekitonde kye bayita ekikazi nga ye mwagalwawe.
omwagalwa we gye bakoma okubeera bonna bagenda okumaliriza ekikolwa ekyo munnange ng'okkakkanye ekintu kye bayita obusungu ngalo kyayina busungu gwabadde apulaninga okukwata ejjambiya ogenda otemeeteme neiba we yakubbidde ekibanja olw'okuba osobodde okufulumya ekyo kye njogeddeko munnange weesanga okkakkanye kaakati mukama buli kintu kye yateeka ku nsi alina omugaso gwakyo omukazi baamukola kukkakkanya busungu bwa musajja omukazi baamukola kukkakkanya busungu bwa musajja kaakati mwami Frank Gashumba ennaku ez'emabega abaddenga muteefu nnyo ennaku ez'emabega mukulu Frank Gashumba abaddenga muteefu nnyo ng'era talina munnange tabbu mukulu pato mukulu wange kajjambo mwana wa taata Frank Gashumba abadde muteefu ebbanga ery'emabega kubanga sabbuuni tabadde wa buseere sabbuuni abadde wa wansinsi ng'era asobola okwekolako emikolo gyonna nakkakkanya stress n'obusungu olwaleero bbeeyi ya sabbuuni yeekanamye eri waggulu kaakati omukulu takyalina ngeri yonna yakukkakkanya busungu bwe takyalina ngeri yonna yakukkakkanya kyoyooyo takyalina ngeri yonna yakubeera mu layini kubanga alina ekintu ekimukwatidde ku mugongo aye nga bwe kikwatira ku mugongo kireeta obusungu n'obukaawu ku bwongo yombolaba kaakati olwaleero Frank Gashumba alinga ng'omusota ogunnamwandu Frank Gashumba today alinga omusota gunnamwandu omusota gunnamwandu gubeera mukambwe nnyo banywanyi omusota gunnamwandu gubeera gwa ttabbu nnyo banywanyi kubanga guba gwafiiriddwako bba waago tegukyayina kabonero ka kisa kubanga bwe gubeera mu mukwano n'okwegadanga n'okuluma teguluma kakati tegukyayina we gukolerako ku mukwano kyova olaba we gusanga mu kkubo lyago yenna gutema muteme kanne Frank Gashumba amaze ebbanga mu buwuulu nga yadda mu kugula bamalaaya kaate olwaleero akasente kabadde kamutabuseeko nga takyayina bulungi ssente n'amalaaya abadde kakyabalaba kali mukambwe nnyo wa ttabbu nnyo bamalaaya bw'aba takyabalaba ng'oluseera ebisinga mmekako oyo kasabbuuni akammekako kana akayooyoota n'onaabako munnanga ate ye abadde alina engeri gy'akakozesaamu ye abadde alina engeri gy'akakozesaamu kali nga taba mukambwe nnyo nga neebaanyiiza atya agenda bugenzi ng'afuna mukyala w'omulungi agumidde ebbanga afumbidde emyaka 25 gwe bayita mmekako ng'agwa ku kitanda kye nga mmekako akimalanga kaani nga Frank Gashumba agenda okuva eyo ku kitanda kye ne mmekako we akimumalidde nga Frank Gashumba talina nnyo busungu bungi nga talina nnyo busungu bungi kubanga amaze okufuluma ate amazzi ago ag'ekikulu gafulumiramu obusagwa bwonna gafulumiramu ennugu gafulumiramu effitina gafulumiramu eddogo byonna ne bikufuluma n'oba fresh kakati ebbanga liri mukulu Frank Gashumba engeri gy'abadde alina mukyala w'omulungi ennyo gwe bayita mmekako afumbye myaka 25 si mitono banaatera n'okukuza ku silver jubilee lwakuba essaawa eno sabbuuni abadde amugumidde ennaku mukyala w'omulungi gwe bayita mmekako wenjogerero olwaleero yanobye kubanga ebintu bya buseere sabbuuni amazima wa buseere ebintu bya buseere sabbuuni amazima wa buseere kakati Mr. Mmekako abaddenga mutebenkevu abaddenga muteefu kubanga abaddenga akakkanyamu afulumya katakyafulumya kyova olaba essaawa eno mukambwe nnyo ng'omusota gunnamwandu kale tugende walangiridde olutala awo mbadde bannange ndi ku nnyanjula awo mbadde ku nnyanjula ya mulamwa tetunnatuuka tutandika kati olwo mukulu Frank Gashumba ne muwozi project yo mufunye sente ezimala okwagala okusanya Bobi Wine oguliridde amawulire gonna olunaku olwaleero
ne bu YouTube channel obusinga obwezinzeeko nga n'akasinga otukuba ka YouTube channel keekono omuvubuka gwe bayita Ibrake Mukasa. Mwenna mukimanyi ebbanga ddene Ibrake Mukasa oyo abadde nga akozesebwa state okukuba enkyukakyuka indirect. N'olunaku si papa lwe yajja n'emmundu ku kitebe ekamooca Ibrake Mukasa yajja naye. N'ogamba Ibrake Mukasa nga munnamawulire wa bwangu atuuka atya nga n'ekikolobero tekinnabaawo. Si papa agenda okumaliriza okwekyanga nga Ibrake Mukasa atuuse ne kamera ze ne tumubuuza, Ibrake Mukasa gw'otegedde otya amangu ago okuggyako nga wazze omanyi pulaani yammwe? Olunaku olwaleero Ibrake Mukasa kyanoyo bagiwadde sente nga yakuvuma Bobi Wine. Wabunye sente nga yakuvuma Bobi Wine. Ibrake Mukasa bamufudde akanyoobwa kebategaawo emmese nejja nebojja. Kadi Ibrake Mukasa ke kanyoobwa bafranga Gashumba ze mmese ategawo bw'amala obbetegawo ne bavuma ye ne yeefuula mbu atuwolereza naye nga Ibrake Mukasa bamusasudde sente kukola ekyo. Era buli wiiki Frank Gashumba agenda kubeeranga ku channel eyo emirundi wagindaba egi. Buli wiiki Ibrake Mukasa agenda kubeera buli wiiki Frank Gashumba agenda kubeera ku channel ya Ibrake Mukasa emirundi ebiri naye ng'ekimuleetako kuvuma Bobi Wine. Kubanga eno yakuuse platform yaabwe naye muto wange Ibrake Mukasa kulabidde ebbanga badde muvubuka mulungi mu mawulire ate obadde successful somehow. Abo si be bakoze wajja ne stories zo obulamu bw'abantu abantu ne bakwagala era kyano yammwe n'erinnya waggulu. Olunaku olwaleero muli b'amaanyi amaanyi ge muli mukozesa okusanyawo His Excellency Bobi Wine. Abo si be baaga kuwa. Abo boli mukutembeeta si be baaga kuwa, bantu be baaga kuwa. Omanyi mmwe muyina ekintu kye mutannamanya baganda bange. Abantu be babakongojja ku bibegabega byabwe paka Yoweri Kaguta Museveni lwatuuka okwagala okubalaba abazannyise data games ze. Abantu beba batembeeta beba bateeka ku bibegabega byabwe paka nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni lwayagala okubavuba abasike abazannyise data games zaabwe. Naye Ibrake Mukasa nkugamba ebigambo bino muganda wange, bano abasajja si balungi mu creatinga. Si balungi mu creatinga wabula balungi nnyo mu kusanga gwe ky'ocreatinze ne bajja ne bakigula naye ate nga tebagenda kukikuuma. Olumala okukikozesa bye baagala mwezi gumu nga bakyasa. Ibrake Mukasa olinga ensuwa bannayuganda gye baabumba. Bannayuganda bwe bamala okubumba oli najja n'akugula akutwale mbu akukimiremu amazzi agagenda okukuba bulooka ze. Lwalimala okukuba bulooka ze tagenda kukutereka nti oba olikuba ne ku season ejja. Agenda kukwasa bwasa kubanga mu bbajjiro z'ensuwa zikyaliyo. Ajja kugenda agule endala. Kakadi Ibrake Mukasa munnange w'oba oli we bakukozesereza singa opimaapimamu abavuddewo bali batya. Singa opimaapimamu abavuddewo bali batya then osobola okutuulawo ng'oli comfortable. Ibrake Mukasa olunaku olwaleero tugambe nti Ronald Mayinja gonya eva mu nnyanja ekubuulidde ekiva mu nnyanja gwani yeeyambula engoye ate ogenda owugenga gonya ekugambye tennyanja etabanguse. Gwani yeeyambula engoye Ibrake Mukasa ogenda owuge nga gonya ekugambye nti ennyanja mweyambula engoye ogenda okuwuga etabanguse. Mukulu Ibrake Mukasa manya ekintu kimu, eno ennyanja gye weetantala waliyo abagivaamu abakugamba tetabanguse. Bano abasajja bayuuza, bano abasajja tebamanyi creatingawo bantu baabwe.
bajja mu baffe betukuliyetinze ne babatwala naye okuva lwe kiri nti si be baba kuliyeting ate nga ne gye baba kuliyetingira wakyaliyo abalala manya nti baba bajja kukwasa bwe banakola nga tokyali mu views kubanga bo bannayuganda essaawa eyaleero beesomye bagenda ku unsubscribinga ku channel yo but after ku unsubscribinga omanye ebyama by'abasajja bingi ate nga tokyabagattako abasajja be bamu bagenda kutta abasajja be bamu Ibulake Mukasa bagenda kukutta anyway ekikopo ky'obutwa ng'okiraba ffe weetuli okugamba nti RIP bwe tuli batukuyambi nyo ekikopo ky'ekyobutwa naye mu program gye mukoze olwaleero bingi byendabye neŋŋambwe ŋŋenda okusinziira ate obbasanyaawo mu mbiriri ne kannooko kubanga nabagamba ekintu kimu Frank Gashumba luno olutalo lwoli mu kulwana olwanagana musota mu busubi ate nga toli kyewalula luno olutalo lwoli mu kulwana olwanagana musota mu busubi ate nga toli kyewalula ekyo nkikubuulidde Frank Gashumba Ssaabafere kamanyumize ku bufere bwa Frank Gashumba eyagambye ti oyo Ssaabawaanyi abasiba kiwaani Bobi Wine Ssaabawaanyi kakati ani asinga ggwe obuferi Frank Gashumba akozesa ne muwala we okufera abavubuka abalinamu ku ssente Frank Gashumba akozesa ne muwala we okufera abantu abalinamu ku ssente tambuza vidiyo eno ebiseera ebisinga oyo gwe mulaba addira muwala we n'amusetinga abavubuka abalinamu ku ssente n'agamba nti genda omwetiribosezeeko mpolampola ajja kukuganza ne bamubba ssente omwana abba aleeta wa kitaawe omwana afeera aleeta wa kitaawe kaakati olumala okwavuwaza nga bagamba kagobe ate bw'ogezaako okulemerako nga bakutiisatiisa tugenda kukuba amasasi fe SFC eri kusaidia ffe n'abakuumi betulina ba SFC mbadde njagala nnyo omuvubuka God is plan abeerawo wano nandirese najja n'atuula ne yeekolereza n'abennyonnyolera famire eyo kye yamutuusaako Frank Gashumba bafera omwana obusente bwe bwonna bwe yava nabwo e Bulaaya ne bamufera obupoloti bwe yali aguze wano ne babumutunza ne bamubbako ssente Frank Gashumba nga watuukako n'olunaku olumu Frank Gashumba nga watuukako n'olunaku olumu olukubira God is plan akuwola omutwalo gwa $1 gumu ze miliyoni ndowooza 35 ennaku zino $1 yasseemu omwana bw'akuwola omutwalo gumu ogwa $1 n'omugamba mwanange polayo omutwalo gumu ogwa $1 bweki ne bwekiti nina emaali yange bwe naatuuka mu bbanga lya mwezi gumu akasenteko genda kuba nkazizza omwana bwe yatuuka okubanja ssente ze n'otandika omuvumembu simanya atunulanga God must be crazy simanya atunulanga akasalabanda olwo otandika okulaba enviiri ze ez'omunyerere olwo otandika okulaba nti musiiwuufu bwe yalemerako n'agamba muzeeyi njagala ssente zange oba muwala wammwe mwesonyiwe ze njagala kimu ssente zange waŋŋamba ogera kumpa ssente mu bbanga bwe riti ate ye Gashumba alina enkola ye bwe bamala okuggyamu ssente ze yeetaaga then nga gakati kyawa ssente zange mwazitutte muwala we yankyaye sikyayina kingatta nammwe Frank Gashumba wagamba omwana bw'otannegendereza nja kukukuba amasazi ze ndi muvandimwe eno Uganda yaffe temuyina we mugenda kutuwaabira bw'oba badde olowooza nti Kampala bizimbe kati kiyige okuva n'olwaleero nti Kampala si bizimbe
yamugamba okuva n'olwalo Kigi nti Kampala si bizimbe ate ogenda kumpabirawa. Eno Uganda yaffe si yammwe. Eno Uganda olunaku olwaleero y'abavandimwe mwe simulina kye mutugamba. Frank Gashumba okiwakanamu wano tuleete bwino tuleete obutambi. Okiwakanamu tuleete obutambi. God is plan tumute ajja atandika okukuwaako obujulizi. God is plan tumute ajje atandika okukuwaako obujulizi kasajja gwe. Okeera ogamba omuntu musimanyi ono Saabawaani yabasiba ekiwaani Saabafere abasiba bufere ono si muntu gwani okusinga obufere asobola okukozesa omwana wo ne yeebaka n'abasajja ab'enjawulo. Ani asinga gwe obufere asobola okuddira omwana wo n'omutunda mu lufula ne bamubaaga ente gw'ofune ssente? Omwana wo yafuuka ekigaali ky'abayiga buli alina ssente gwe mulaba nti mugenda kumuferamu akasente omugamba genda omwekwanire genda omwetege era omulage nti ye ddaddi wange takiinaamu buzibu. Okumanya muli bazibu nnyo, okumanya muli bajoozi nnyo era okumanya muli bagezi nnyo mu bantu abasiru. Ba Frank Gashumba bwe basanga omuntu omusiru ayinza okubalowoozesa nti ate mwana wattu bagezi nnyo, balina n'enkola. Bw'ajja gy'oli asobola n'okukuwa ssente z'amafuta. God is plan baasooka oyo Shira n'amuwa. Shira yawa God is plan ku date yasooka amafuta ga 800. God is plan n'alowooza afunye omuntu wa lupiiya. Kumbe Frank Gashumba yaziwadde omwana nti zimuwe tumusike eriyo naye akiwulire. Era God is plan n'agwa mu kitimba ky'ababbi aleke nfunye bano kiwedde nfunye omwana w'abalodi. Awo nawulyako nti mwana wa Gashumba olaba mpadde ekinana ky'amafuta ku meeting esooka oba ku date esooka. Bwe tunaagenda mu maaso bannange tagenda kumpa bingi nnyo. Kumbe bamutuuzizza mu ddagala. Abatejja bamutuuzizza mu ddagala. Bagenda olwo muteeka mu sabbaawa mwe bamubbira obulungi bamwewoleko zino alowooze nti banaazizza, bamwewoleko ziri alowooze nti banaazizza, kubanga basooka kumulaga nti bantu bannusu. Frank Gashumba ye omwana we yamupuulira ddala olusuku mwagenda n'atema akatooka lye. Omwana we gw'ajja bagira ng'afunye ku mabeere ng'afunye ne kafiga. Frank Gashumba yajaganya ng'alinga aguze loole, yajaganya ng'alinga akimezezza okwenjala. Omanyi bw'ogula loole buli wiiki oba osuubira egenda kuleeta ssente. Kaakati naye muwala we olunaku olwaleero yamufuula loole buli wiiki ereeta ssente. In case obadde tokimanyi olwaleero Shira Gashumba Frank yamufuula loole ereeta ssente. Genda okuula ono oleete ssente. Kali zimuweddeko dadi kyaka kati genda ewadde simanya Derikimani bango bali wanika oyo naye bali mu kumubba bali mu mukama muze bamukamye. Okumanya musajja muzibu nnyo yatuuka okugamba omwana we agende yeerippe ku mu Nigeria. Ono yateeka kakokolo k'eriisa erimu. Genda naye tumubbe lwakuba baasanga oli alaba, baasanga oli siddandala nnyo, baasanga mugezigezi. Kakati Frank Gashumba gwe toyina moral authority egamba muntu ku bufere gwavuga n'omwana wo n'omutwala mu lodge bamwebakeko as long as waliyo omuntu agenda obbawa ku ssente oba gwe mugenda okubba ku ssente. Frank Gashumba meeting eya God is plan n'oyo omwana wo eyasookera ddala yasemberayo ddala nga tonnamuggyirayo masasi ng'amaze okubawa omutwalo gwa $. Ne basinkana ku Serena Hotel mu meeting yaabwe yasemberayo ddala. Omuvubuka oyo yalinamu $7 ne mugamba nti kiri tekimala kye twakoze.
kakati katumukalirize ddala oba yetuge Frank Gashumba muwala we yagenda yeekubye kalifomu ku mabeere Frank Gashumba muwala we yagenda yeekubye kalifomu ku mabeere era omuvubuka olwaba okuyonka ku mabeere ne bamubbako $7 z'akasanvu nako ne bakatwala obadde okirowooza nti tetubimanyi mukulu Frank Gashumba luno wawakudde lutalo lwa musota mu busubi tojja kusobola kumalako nalwo luno wawakudde lutalo lwa musota mu busubi tojja kusobola kumalako nalwo era njagala mbategeezeeko baganda bange mukiyige bakulu mmwe okuva n'olwaleerera mu kitegeere gwe wenna awulira nti olwanagana ne Kyagulanyi ng'olowooza nti anaakwanikula alina ebyokukola ffe tubangawo obwo obusonga butono nnyo tubumalanga ffe tubangawo obwo obusonga butono nnyo tubumalanga yagenze n'akola statement endala mukulu Frank oyo Kyagulanyi wa NRM kyokka akyogera naye ng'obusungu bwatadde ku face bungi nnyo Kyagulanyi wa NRM era alipotinga wa Museveni kakade okuva lwe kiri nti golipotinga wa Museveni era omuwaano omwagala nnyo kakade njagala ngambe ne zino ennyolya eza NRM eziri wano ezasama reasoning capacity kintu kikulu nnyo omusajja yagambye Kyagulanyi alipotinga wa Museveni yaleeta Bobi Wine okuwekeninga opposition okuginafuya oyo muntu wa Museveni kakati gwosiiba obeera ne Museveni era omuwaana ne ku birthday ya Muhoozi wabaddeyo kitegeeza Kyagulanyi bw'aba akolera Museveni Kyagulanyi aba mukozi munno si we guli Kyagulanyi bw'aba akolera Museveni Kyagulanyi abeera mukozi munno era mwenna mulipotinga wani wa Museveni kitegeeza okubawo kwa Kyagulanyi mu opposition kwongera Museveni mati manyi ate era gwe gwokolera kakati wuliriza wano obusungu obwo bw'oyogezanga okuba mukozi munno okakasona aba mukozi munno ogambye mpagira Museveni mpagira ne Muhoozi kibalume naye ate Kyagulanyi oli wa Museveni olipotinga wa Museveni Amerika enaabansi yawa esindika mbega waayo erasha ate yo yennyini netandika okugamba nti aye yebarasha oyo gwe mulaba mu kasaati aka redi oyo nno mbega waffe bw'oba olaba kisoboka ate akyogera nti ono wa opposition akulaga wagira Museveni naye obusungu mwakyogereza n'obuuza obusungu ono aba bujjawa obukuba mukozi munne kale Museveni yasimbayo Bobi Wine eri ekitooke kye mu opposition ng'ayagala kimere ate kimeze ate awendudde abakitemayo oli mugwi wa ddalu kimeze kijinjimuse ogambye yamusimbayo mu opposition kitooke ki ate kijinjimuse ate oli mu kutema kitooke kya mukamawo balamu bannayo woŋŋambira nti amagezi gabeera ga mutwe tegabeera ga mugejjo munnange oyinza okulabawo omuntu ng'ayambadde essuuti nanana ng'olaba anyumye bulungi atambula mu kkubo bw'obeera mwana wa buwala n'ogamba nti aha naagendanga n'ono naye ng'ate munnange yagejja muwawa anyumye mafaaya anyumye manakunaku obwongo bwa nkima ng'obwongo mwana ttu bwa nkima ng'alefe bavuma okufaanana enkima obwongo bw'abantu yenna abaana b'obuwala omusajja bw'ajja gy'oli ng'alina akayinda ak'abavandimwe ng'aka Frank Gashumba takwananga n'ogamba nfunye olusajja olulungi nfunye olusajja olugoggofu sooka opime nnyo ku ntegeera ye oli n'akola statement mpagira Museveni era kibalume mpagira ne Muhoozi era kibalume ate oyo Bobi Wine Museveni yamuleeta ku nnaku y'opposition oyo Bobi Wine gwe mulaba akolera Museveni how comes kati okuba ate projekiti yammwe okuba omwana w'enju yammwe okuba ekitooke Museveni kye yasimba nga kirimu kujinjimuka
byonna twabitegeera nti omusajja muwulira abalemye kakati ate mutandise propaganda. Bobi Wine muwulira abasusseeko yensonga lwaki tudde mutandise propaganda. Kakati mulaba abalemye mukubira eri mutandise okumwewa nti ate kati waffe. Kakati Bobi Wine today bw'abeera wammwe nga tulina ababaka ba Nuupu abali mu kkomera nga si balala. Asooka ye Muhammad Seggirinya wa Nuupu, owokubiri ye Alani Sewanyana wa Nuupu. Mubavunaana nti ababaka ba Nuupu be baali emabega ew'okutema ebijambiya. Ababaka aba Nuupu be baali emabega w'okutema bannamasaka ebijambiya. But today ogambye nti Nuupu ya Museveni. Kati then mukkiriza obuvunaanyizibwa nti mmwe mutema abantu ebijambiya. Annange Yekolera ndi mugezi nange nasukka newaneka ak'olumu nange nkooyo okumpaananga. Oli akedde n'agamba Nuupu ya Museveni, Bobi Wine akolera Museveni. Ate nga today ababaka ba Nuupu eya Bobi Wine bali mu kkomera nti be baatema abantu e Masaka ebijambiya. Bali babiri balamba Seggirinya ne Sewanyana. N'ogamba nti kati ate lwaki bwe ŋŋamba nti Museveni yatema abantu ale muŋŋamba toddamu vuma bantu bakulu. Va ku Museveni tujja kusiba tujja otambuza Swakaba. Mugambye omuntu wammwe yennyini agambye nti Nuupu ya Bobi Wine ya Museveni. Ale ababaka ba Nuupu mubavunaani gwa bijambiya. Then ani kijambiya? That is the question. Tubakutte embadiya abaye nangirira okuva n'olwaleero. Yoweri Kaguta Museveni ndowooza mutegedde akkiriza mu butongole nti yatema bannamasaka ebijambiya. Muleeta aboogezi mubaleete propaganda abo abasiru. Arasoana kwata kazinda alukogera mu meeting ewaabwe w'ekikambo ayogere ku promotinga Museveni ne muwozi we batembeya kondomu mu kigo. Kondomu tebazitembeya mu kigo ekyo nakibagamba. Kakati ndowooza mukkiriza nti Museveni ye kijambiya. Kakati Museveni damuweegaani nti si yeggwa kijambiya ayatematema abantu e Masaka ate ng'oyagala Nuupu tugikuwe. Oli natuuka n'okugamba nti Seggirinya sente ezakuba kampeyini yazijjanga Wanita Mongi ne Sewanyana balipootinganga ba Museveni. Byonna byogedde mu puroguramu ya leero. Kale Museveni najja nti mwe mwatema abantu ebijambiya. Museveni olabye munnange bokkiriza mu by'okusaaga. Lwaki wali weegaana ngenda kwata buli ayogera Swakaba kubi abantu abattibwa yeggwe Ssaabatemu ne Gashumba yatumwebaza yeebale ku kino ganya nti Museveni ye yatema abantu ebijambiya. Andi Nuupu mwagala kugyewa kati tugibawereko n'ebirabo byayo munnaye bye bwatuteekako tugibawadde anti mujagala. Ne Seggirinya ye mugamba sente zakuwa kampeyini yazijja Wanita Mongi. Kale nakyo tukkiriza. Then Seggirinya today avunaanibwa gwa butemu kati mugukkirize nagwo tugubawadde. Museveni lwaki watta abantu ebijambiya e Masaka? Museveni lwaki watta abantu ebijambiya e Masaka? Nuupu yiyo Frank Gashumba yagambye Nuupu yiyo ate abaana ba Nuupu today mubasiba mubavunaana nti be baatema abantu ebijambiya e Masaka. Lwaki watta abantu batema abantu ebijambiya e Masaka? Frank Gashumba yazzaaje gyembukana oba ate tugamba mukuba omusumaali ogumugobya ne ku mulimu. Tugenda kukakuba omusumaali ezikagukagobya ne ku mulimu. Tubasobola okuba reasoninga n'ebyo byakwevumira tusobola. Ate era ne bwino wammwe tumulina. Kati eyakedde n'agamba ti Nuupu ya Museveni ale nga waliwo aba Nuupu bavunaana ebijambiya. Then sooka omubuuzi lwaki takkiriza nti Museveni ye yatema abantu ebijambiya kuba be yakwata
kibe batemye ebijambiya agambye ekyo ekibiina kyange n'ebikirimu bibye era Frank Gashumba gwe wennyini ogambye abaka ba Nuupu abasinga ba NRM. Wow, thank you kati mbadde njagala Frank Gashumba. Museveni wo atwalibwa ddi mu kkomera. Museveni wo atwalibwa ddi okuvunaanibwa kubanga kakati kizuuliddwa nti Museveni ye yali emabega ow'ebijambiya era twebaza nnyo Detective Frank Gashumba webale nnyo omulimu ogwo taata webale nnyo eggadi omulimu wagukoze bulungi ogw'okunoonyereza then kakati tukwata ddi Museveni. That is the question. Mujjanga mwasama mutujejembukanirako eno Uganda mwagipuulanga eyammwe ndi fere tugirinaako buyinza. Lubongoya muntu omu yabalemerera. Lubongoya just one person yabalemerera. Kakati olunaku olwaleero mulaba balemeredde muzze ku peesa ekkulu. Lubongoya akulemye ojje ku Kyagulanyi. Olaba mwakwata bukwasi ku Lubongoya n'Ennumba. Olaba mwakwata bukwasi ku Lubongoya n'Ennumba ate olwo Kyagulanyi. Waliwo wano ekibizza ekigambye kya NRM temutuleekaanira. Tukusanze kwa Kerausi, tukusanze nakasero ku kitebe kya NRM. Oba otusanze wano nojja otunuulira Kawante Kannawunu. Kusanze maka ga kitaawo gwe mannyoko twalyanga nammwe mmwe ab'amakombo idiot. Lubongoya abalemi muze ku Bobi Wine munaamusobola. Akajega ke kamu ne kakola statement endala. Ffe twatandika people power. Akajega ne kakola statement endala. Ye ffe twatandika people power. Muyinza okuba mwatandika ye Rwanda but ye Uganda yadde nnyo kabe His Excellency Bobi Wine tagitandikangawo kati simanyi gwe wagitandikawo kuba n'oyo Museveni bwe yali ajja okutuperereza tuyingire naye ensiko Luweero tumulwanire agobaganye Obote. Ekyo kye bayita people power. Ekyo kye bayita people power. Era people power yayambako dictator Yoweri Kaguta Museveni okugobaganya Dr. Apollo Milton Obote ajje mu buyinza. Kakati sinnalowooza sinnategeera mujega gwe people power kijja oyogera ke ye Uganda. Eye Uganda nga yadde nnyo mwagitandikira wagitandikira mu lubuto lwa nnyoko wagitandikira mu lubuto lwa kitaawo ng'akyali Rwanda. Ffe twatandika people power wagitandikira mu lubuto lwa nnyoko. People power gyoyogerako gye watandikawo wagitandikira mu lubuto lwa nnyoko. Kati gwe tolina kyotugamba eyo people power gyoyogerako erabika ye Kenya oba yewammwe Rwanda naye neye Uganda togitandikangawo. Ffe tumanyi naye yagitandikawo kubanga people power eno mwaka gwa 1955 nga Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri Governor Cohen ng'amuwaŋŋangusizza okumutwala e Bungereza. People power ye yakola. Ssaabasajja Kabaka nnyinimu n'akomawo n'alamula Obuganda yali people power. Kati simanyi oba gwe people power wagitandikira mu lubuto lwa nnyoko. Eno ye Uganda togitandikangawo totusiriwalyako totujejembukanirako. Tubeesobolera naffe tubeesobolera. People power olabika watandikawo ye Rwanda. Olabika watandikawo ye Rwanda si ye Uganda. Waliwo wano omujega ŋŋambi tomanyi byama bya Nuupu na Museveni kakati eti nkunnyonnyedde nebe mumutegeera mutya. Mulya mmere kyembizzi lwaki mulya mbisibisi? Lwaki toyo kyembizzi n'olya kuba ebayiyo nga wagiguze? Lwaki olyanga abakugoba? Bw'olwo kimanyi nti embisibisi eyo noono obwongo. Lwaki embizzi?
mulyambisibisi nkugambi bweba nupu ya Museveni then segirinya ne sewanyana olunaku lwa bali mu kkomera bavunaniwa gwa bijambiya bebatema abantu ebijambiya emasaka automatically kati kibokkiriza nti Museveni ye yatema abantu emasaka noddawe embizi mulyambisibisi ate ne mujinywirako walagikawo kabaawo embizi mulyambisibisi hayi ne munywerako walagi kabaawo nupu ya Museveni yeve Lwaki sewanyana ali mu kkomera tudde ate mwagala omusango guteeka ku Bobi Wine tabannopu kabiina kabayekera kabiina kabatujju ate ng'ogaye ya Museveni ebidiba biddirani nyinibyo kangaye musazeewo kujeewo ankale tugiba wadde mugitwale n'ebyayo bye mwagiteekako okoolemwa bwe kabadde ku interview akasajjaako takoze statement endala nti bannange kijjakana nadduli kyagwa kabenje singa kyafa kyekisinga obutayagala banyarwanda ayi mukama katonda singa ekisajja ekyo kyafa mama mami wange Christina Amanda nkutumidde singa kyafa kijjakana nadduli singa bakitta ye bannange lwaki oguntu ogwo tegwafa n'ogamba yiyi ayogedde kyono singa kyafa emmotoka yakola bubi obutakitta okay jakana nadduli singa yafa neyegatta kugwa omulambo kuba naye wafa dda ng'oli ku nsi Frank Gashumba guno tulwana na muzimu oli kalambo Frank Gashumba gw'oli kalambo naye jakana nadduli yagaana okwegattako mu bafu banno oli kalambo Frank Gashumba in case obadde tokimanyi oli kalambo jakana nadduli mulamu mukama yagaana okumutta alina mission gy'atannamaliriza jakana nadduli musosose jakana nadduli tayagala ffe banyarwanda kumanyoko mugende wammwe jakana nadduli ali ku ttaka lya kitaawe nennyina eryabajjajjabe nammwe mugende wammwe gye babaagala ennyo lwaki mukompuleiningira mu ggwanga lyaffe oba mu nsi yaffe mutetubaagalamu muluke n'okwagaliza abaana bannambi nekintu abaana bannayuganda tisinga kyafudde mugende wammwe kale tukkiriza oba tetubaagala tetubaagala kubeera tetwalyanga nammwe mugende wammwe mugende wammwe naffe tukkiriza nga nammwe mukyasanguza nga mwe mukinoganyisa titetubaagala singa kyafa ante bitwa mugende wammwe gye babaagala ku mannyoko tumbaavu lumbe lw'emabega sitwalyanga nammwe naffe situbaagala nga nammwera bwe mutatwagala situbaagala aliwo abanyarwanda abakuliddemu oli naakira nakola statement tebatwagala balusigako obukyayi tebatwagala omuzadde waawo akuzadde n'atakutuulira n'akukuza n'akuweerera n'akuliisa n'omala okukula aye n'ogamba tanjagala singa teyakutuulira muleeba ng'akuzaala yali badde akukuza baganda bange abanyarwanda abali mu Buganda oba mu Uganda tubaagala abatwagala kubanga twafuuka mu mutuzaddemu naffe tubazaddemu twafuuka bakoddomi bammwe ababawa nammwe bwe tuwa ababawa era be muwa muli bakoddomi baffe abatuwa naffe be tuwa tubaagala y'ensonga lwaki tubaddenga nammwe ebbanga lino lyonna y'ensonga lwaki tetubateekangako kitta bantu ate ewammwe Rwanda bakibateekakokko ffe tetukibateekangako bano abaagala okujja sibatwagala baagala bazaalira minoko oba enju ya kitammwe n'ennyammwe waaliyo emirembe okusinga eno lwaki muli wa neiba naye muli wano waffe kubanga tuli bantu balungi tubaagala munnange situbalinaako buzibu kakati waliwo bano bawambwa abeenoonyesa ebyabwe abaagala obbasigira obukyayi abanyarwanda abatatwagala
naffe situbaagala. Abanyarwanda abatatuwagala naffe situbaagala, era njagala okukinoganya okuva n'olwaleero ngamba abanyarwanda abatatuwagala naffe situbaagala. Naffe situbaagala. Abanyarwanda abatatuwagala njagala okukinoganya tinaffe situbaagala, era okuva n'olwaleero mukimanye naffe situbaagala. Abatwagala tuli bumu, muli baganda baffe, tuli bannyina mmwe era tuli baganda bammwe, muli bakoddomi baffe betuwa nammwe abatuwa. Kati mmwe abaagala ossomba eminoko kijjakala nadduli singa kyafudde tekitwagala ffe Abanyarwanda nogayi really mugende ewammwe gye babaagala. Kasita ye yabadde afiiridde ku ttaka lya bajjajjaabe naye genda ku lya bajjajjaabo. Frank Gashumba otuyita ba hooligans, nkuwadde free offer. Free offer. Funa munnamawulire gw'ofuna yenna amanyi okusoya ebibuuzo mufune oba mubiyitaayitamu, which is okay. Oba mubiyitaayitamu, which is okay. Tutuule wali tweyalye. Va mu bino by'okulukuta. Va mu bino by'okulukuta akawala mukaka Livingstone Kasase. Nyono tolina challenge. Bakuntuuzeeko nkulage. Nti ba hooligan bamanyi okureasoninga twesange baba. Twesange ku mukutu gwonna ogw'amawulire gw'owulira gw'oyagala. Jangu n'abawagizi bo nange nzije n'abange tutuule baba. Kale tulabeko ani real hooligan. Tulabeko ani real hooligan between we and you. Bwekibanga okubeera omugezi kitegeeza muntu nga gwe asobola okukwata omwana wo n'omuvuga n'omutwala mu loogi bamukalakate mukuule ssente ng'omukubye ne kalifomu ku mabeere. Bwekibanga ye gwe muntu mugezi. Sirinaawo kye nneetaaza magezi. Bwekibanga oyo ye muntu omugezi. Bwekibanga omuntu omugezi yavuga omwana we n'amutwala mu loogi bamukalakate bakuba abasajja kalifomu bababbeko ssente. Bwekibanga oyo ye mugezi kansigale mu busiru. Kitegeeza eno mu busiru ye wali ekifo ekituufu gye nnina okubeera. Bwekibanga abagezi be bagashumba kansigale mu busiru. Tambuza video nkyagenda. Kakoze statement endala kukaddandala. Muyinza kisa Bobi Wine Saabawanyi ye bamukwata bamutwala magere tebamutwala ku police. Kali kitegeeza ki mu government eno gy'owagira? Kiba kitegeeza ki mu government eno gy'owagira ssebo? Tekwata n'abantu abatalina musango. Era beekwata waaki? Osobola okusiba omuntu alina musango? Bobi Wine bwe bamukwata bamutwala magere bamutwala ku police aba akoze eki? Kiba nno kitegeeza kuba omuzzi w'omusango yenna, omuntu omuzzi w'emisango bwe bamukwata bamutwala mpanga mmwe kye muyita ku poliisi gye bamutwala. Lwaki mumutwala magere bw'aba alina omusango ate nagwo tugenda gubavunaana? Ogw'okukwata omuzzi w'omusango ne mumutwala emagere kati nagwo tugenda gubavunaana. Obadde oyagala bamutwale wa? Obadde oyagala bamutwale wammwe viira maliya eno gye mwewaŋŋamya? Obadde oyagala bamutwale wammwe viira maliya eno gye mwewaŋŋamya? Obadde oyagala bamuleete mu makaago ebbunga oli naagala nti bwe bamukwata bamutwala magere? Kale obadde oyagala bamutwale waani? That is the question mukulu. Obadde oyagala bamutwale waani? Bwaba bamukwata ng'amutwala magere nga nakyo kikuluma. Yazimba bbunga? Yazimba mu Bulange? Yazimba Kazo? Yazimba Kasokoso? Yazimba Ziro? Era balina mumutwala magere kuba yewuwe tumukuweemu. Bwe bamukwala tukubire tumukusanze wa ssebo.
tumukusanzeewa tumukuweemu tumukusanzeewa andi ogambye bwe bamukwata bamutwala magere mbadde nkubuuza tumukusanzeewa bwe baba bamukutte ffe tumukuweemu tumukuteere nti wuuyuse bulijjo gweyayanira anti alina kgenda magere alina kujjawo tumukusanzeewa ssebe omutwalewo tumukusanzeewa mbadde mbuuza muzeeyi Bobi Wine we bamukwata ngale balina mutwala magere nga neche magere kikuluma tumukusanzeewa Bobi Wine yazimba magere Bobi Wine yazimba magere obadde atumulete mu makaga amafere nga ne wo wazimba wattirawo omuntu mulamba obadde atumuleta obadde atumulete mu lufula mwokolera ebyambyone ku tumulete mu lufula mwokolera John Gadanga ku bujje tumanyi nno bingi mukulu tumanyi nno bingi oli nakera n'agamba okumanyanga nuupu ya Museveni n'abaka ba nuupu bonna bali projekiti ya Museveni balina ssente empya mu kampeyini bonna n'otunuulira such a man. He is an idiot. Balina ssente empya nga ziwandiikiddwako banka yaki ya Museveni oba ya Uganda kasookedde mbaawo sirabanga ssente kuwandiikiddwako nti banka ya Museveni sente ze tukozesa zonna banka governor awandiiseeko banka ya Uganda kandi nekya ssente n'oga nti bano ba Museveni kwegaye ekipimo kye yakozesezza okuga nti bali baali ba Museveni nti balina ssente empya ndambulidde mu nsi ku luguudo luno ekyambuza ennyama ndabye ebikweno nziyeko oli nakeera ng'ekipimo kyapimisizza okumanya nti bano abanuupu ba Museveni kyali kya busente bupya bw'obusente obubaati bawanga ba agenti baabwe busente bubaati nga kyekipimo ye miizaani kwatadde ababaka bannuupu okubafuula aba Museveni nojja otunulira ng'era n'oyo mumuleeta mu bantu ayogera eddandala atunula ng'enkasapi alowoozanga ekinyawamu nti ne bwe gakirumira ebutambala kidduka kijja ebusegawe kibanga gye kirina okunya we alowooza ng'ekinyawamu gwe muleeta oyo kinyawamu mwayogere ku lwa pate wammwe Musana the Mighty Party NRM the Mighty Muhoozi ng'oleeta oyo nga miizaani gye yakutte okupima ababaka ba nuupu nti ba NRM ze ssente obupya obubaati ze baakozesa mu kampeyini nga miizaani gye yakutte kyekipimo nogayi sente ze tukozesa zonna banka governor awandiiseeko ti sente za banka ya Uganda kale ale kijja kitya okubanga zakyuse ne zibaako banka ya Museveni kyekipimo munnange kye yakozesezza beera aboogezi ba Muhoozi project bewe balese mube baogezi abamu project gye bayita Muhoozi ne weewuunya abantu abasiru nga bano balina obubaati bupya busala era bano baali ba Museveni. How comes okubanga ekyo ekipimo kopimira owa Museveni kwega kati Museveni ya owninga sente munnange ekonomi ya Uganda yonna kati eri mu nsabo ze buli alina mu kasente akapya oyo aba wa Museveni tekyali muntu alina mu kasente kapya alatera n'okugamba nti Bobi Wine bwe yayimbanga alete twamusasulanga sente ze twasasulanga mu bivulu zitwalanga era Museveni yamuwa n'ettaka ly'emagere kwe yazimba zino ze mwaletanga mu bivulu yazirekangaawo oluusi yazookyanga n'ozookya mujja kutuuka obyogera mujja na kutuuka obyogera
kyagambye mukisaasira nnyo omuntu agoberera Bobi Wine ewantu wonna mubagera kusiba yadde magere kalate bwowagira bo baba basiba waki ono gwe basiba. That is the question. Okukuba kutiisa ekyo kyewakoze wabadde olowooza reasoninga out naye kuba kutiisa gwowagira ate goga nti agenda kusiba bana ate nga goga nti ye mutuufu. Kati oba owagira waki kitegeeza muli akazambi nga mumulaba. Ekitegeeza kazambi nammwe mumulya mumulaba. Kyekibaliisa kazambi nga mumulaba. Kyekyo ekibuuzo munywanyi. Kyekibaliisa kazambi Frank Gashumba nga mumulaba. Oli naakwata ekitole kya kazambi n'avuubika ng'alinga alya sweet ninga akiraba. Kyeno ndya mpitambi bannange. Oli naagambwe banaakusiba. Bobi Wine ye tebagenda musiba ate boowagira be basiba. Ekitegeeza nti nammwe ebikolwa ku bannayuganda mubiraba nti si bituufu. Kuba okuwagira Bobi Wine si musango. Ye ate kijja kitya Bobi Wine. Kijja ne Bobi Wine owammwe gwe mwateeka abantu bamwagale ate abantu bwe bamugoberera ne musiba basiba bala ne muttabatte. Kano kali kaibulake mukasa kabadde wali. Oh, talk about it. Oh, you were true. You were true. Talk about it. Ale mwateekawo Bobi Wine ng'owammwe namuplandize mu opposition abantu bamwagale bakyawe Besigye. Ale abantu abamwagala muba musiba baki. Bannange ku nsi kuno obeera ng'omuntu omwavu naye n'obamu ku ttondo ly'amagezi amatono. Ku nsi kuno obeeranga omuntu omwavu naye n'obangamu ku ttondo ly'amagezi amatono. Bobi Wine wa Museveni bamuteekawo afune abantu asannyalaze Besigye. Ate afunye abantu abasannyalaze Besigye ate abantu mubase. Oli bwe banamukwala bayamutu amagere mwe bagera kubatta mwena. Ate abawagizi abamu kubanga wagambye Nuupu tabirya NRM. Kitegeeza abawagizi ba Nuupu bawagizi ba NRM. NRM the mighty party ate jetya okubanga etta abaana baayo. Bwongo butono. Nabagamba mwina obwongo obutono. Musobola okubeera abakabi mu bwongo obutono. Ne kunze yekolera itongwa ate muli baddandala nnyo. Kunze yekolera itongwa ate muli baddandala nnyo mukyali ba wansi nnyo. Nuupu tabirya NRM. Ate abawagizi ba Nuupu bwe babeera ne Bobi Wine mubatta. Kakali ate kibanganze okeera ku makya nga yenze nannyini kampani ya Ntakke. Naye nga lone kampani yange endala bagiyita Delota. Ale ne ŋŋenda nze nannyini kampani ya Ntakke nenzita abakozi ba Delota Water baba abakozi bange stiru nabo naye nga bakolera mu ttabi ddala. Fega NRM etta abantu bayo. Bannange obanga omwavu n'obamu kutwongo otutono. Bwe yayogedde Gashu ne mpulira ng'abologa. Munnange muli baddandala. Muli basirusiru. Muli bawumba tuutu. Ate mukyali nnyo. Kuffe bannange bino ebintu bye tutuulamu we mututuula wano. Ne mutula mu t-shirt tebategeera bahuligani. Ensonga lwaki leero kale nange neeyaziseeko ku kiwalumi ky'omukooti n'ennyuma ko kale leero mukale mu nvumi wahuligani anti muwahuligani mubupimira ku nnyambala. Nange olwaleero ngwambadde ma reasoning out. Frank Gashumba nkuwadde program number otuule wali ntuule wali twe reasoning out. Tulaba asinga kali wali kaibula kali buno bwakiwadde omuliro kali wali kalengejja obugere bukali. Oh, talk about it. Oh, talk about it. True that. Talk about it, Uncle Gash. No katunuulira katooka ngaako.
n'okatunuulira katoka ng'ako ng'obusiru bukali mu bwongo mbu baakawaddeyo ku ssente. Frank yagambye tuli mu komedi. Nupu eri mu komedi. Olabye wootuukira okutta obudde bwo. Oyite munnamawulire asooka, munnamawulire ow'okubiri, munnamawulire ow'okusatu, oyogere ku bakomediyani. Ng'ate olaga oli serious nnyo, olina obusungu bungi nnyo ku bakomediyani. Kitegeeza bakomediyani babeera bakufuukidde. Bakomediyani munnange nga ffe bakomediyani. Stage tugituddeko bulungi, olabe we tukusesezza. Olabe we tukusesezza baba tukunyonyogedde n'oseka. Ffe bakomediyani tunyonyogedde gentleman najja mu comedy store wakati ali mu kusinika binnya aseka. Tukunyonyogedde. Bakibanga kati owadde bakomediyani obudde. We are so proud of being comedians. Tukoze omulimu ettendo. Okuwanula abasajja beyita ba intellectuals mu pieces zaabwe ne bajja mu masuuti gaabwe beyitabe mu comedy store. Oba balwanagane n'aba comedy store. Webale kwetaba mu comedy store. You are welcome. Mu lutalo lw'abacomedian ne ba intellectuals. Bacomedian bakunyonyogedde. Noseka. Bacomedian bakunyonyogedde noseka. Kakati olunaku olwaleero oli mu lutalo n'abacomedian. Sisirabangako muntu abeera ng'ayogera ku Amoti. Amoti gwe tumanyi nti aba asaagirira. Amoti n'akuzannyamu ka comedy. Nojja ku TV n'okola interview ng'oli munyiivu nnyo sibe n'emitaafu. Amoti onnyonoonedde erinnya bannanga Amoti kino na kino. Amoti kuguddeko olutalo. Kitegeeza naawe oba ofuuse magino oba ofuuse comedian. Olabye Frank Gashumba bwe tukuleese mu lutalo lwa comedy. Olabye naawe bwe tukuleese mu lutalo lwa comedy. Naye yazzeko Kyagulanyi basitudde ebizimbe. Balina ebizimbe. Babadde oyagala basitule Kimazi? Babadde oyagala basitule Busasebo? Nobiyaniri hayira ekizimbe. Babadde omuyise Kanyonyi nti alina kusula ku muti? Nobia oyina kusula ku muti taata oli Kinyonyi? Oyo Luwisi Luwongoya yasomera ku ssente za Museveni ze yatundamu ente za kitaawe. Museveni yali atunze ku nte za kitaawe n'aweerera Lubongoya bazaaliza ggwanga era ezaffe abayi b'omusolo. Yali atunze ku nte za kitaawe aweerere Lubongoya oba yatunda mata? Yatundawo ku ttaka lya kitaawe aweerere Lubongoya oba ssente zaali zaffe abayi b'omusolo. Lubongoya asomera ku ssente za Museveni kumanya nnyoko ze yatundamuwa. Ze yatundamu ente. Bwangoya yabalema kati mwerijja ku Kyagulanyi. Abannanga akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya nga tojja weekaniikirira. Muleete n'eŋŋaŋa wamma kamalirize sibeerabiza gye twavudde kambasiibule. Yezeyeeko anyumya bye wekkutira n'oleka emmere anti nnyumya bitomunona. Nja kudda mangu bannange emitwe tegunnakuzimba. Ize ekiseera ense Bobi nkwebazaamu ako wayiya n'otuzibula amaaso baayi.